Kato Katulabi bannange omwana awanvu anyirira ali smart Kato bane mwana ali smart Hi Kato, how are you? Very smart. Ada manifesta tujja kirabika azze misindo tunengereddewo otwebe wano omanyi aleka wedde atunudde eno kirabika baliwa abalala Kato atutwala omanyi obwedde omutima gumuli eno mwana afukamira tokoowa kulamusiza nnyo akasumuluzo ko wakassa wano wakateeka wano tekabula ki older ojagala ekuuma akasumuluzo ko nga tekagwa wadde okimanyi tujja Kato nakategeera butegeeza omaze tulaba n'otegeera bwewalabye mami n'omanya kati Saala tagenda kujja n'omanya nange sigenda kujja musanyuse nga mulabye mami mweyanza musanyuse nga mami azze Yeah, turn around. Hey, turn around. Mama, omwana is smart. Uniform yo njagadde. Katulabe. Mama, kandabe enjo. Kuliko n'akataayi. Katulabe. Bawandiikako. Naye no si yo. Eno yabakwazise. Katulabe mubebe. Badzange omwana anyumye ate ono gundi eri wano bali agaisomolozo kiriwo ekyakeezi kale munange kale nze kankwekwaga kale nabo kale joira mujjeera bulungi byalinga ebyokusaaga naye Katonda bwati Katonda atuleese abaana bo bale kubalabirira balabika bulungi ate basanyu bagenda bavaayo olabyeko bwe basoma ate ebbanga ttono nnyo era kale madamu wona ngambyewo yajja kuvaayo nnyo bulungi n'ensonyi ze bali badde nazo ensonyi ze tukyalwanisa ono yalina n'amaziga mangi muli temwerabidde alina amaziga mangi omuggalanda ngambye Kato yakaaba aya naye katali Kato manye ekyamukaabya bakiŋŋamba kirasi naye tugenda funamu ekisinga mu ekyo kaddeyo mabega Kato bamuŋŋamba nange yakaabamu awo kutuziga but it's okay Kato jangu kiri okay tugenda kufuna the very best Kato omutwe guno gufundikanga thank you mami otunulira bwoti n'otunula bwoto ng'abasajja bano gwe tolaba basajja bano Kato olina friend bo kati mami obamulazeeko n'abalaba ku mikwano gyo bwe wafuna tamulazeeko bali luddawa bali wala
no ku mazzi so babuuzaako mikwano gyo Judith olinayo nayo mikwano gyo omu bamuyitaani bamuyita Maureen. Maureen ate Angel Wange bamuyita Zowena. Mukwano gwa Angel ye Zowena. Zowena akuwa ku byokulya bezize sente zaggwayo wanti kantini ezize sente za Zowena zaggwayo wanti kantini gwe n'omuwaako ku bibyo that's good nabagamba mubawaako ku byokulya bagamba mubeere n'emikwano baobeera n'omukwano kyoba tomanyi akikugamba kituufu ekyakaabya kato kitegedde waliwo confusion ye yajja bagamba nze mami wange aŋŋambye nnyina kusoma P7 kati ate eno naffe ne tuteesa ne tukikubaganyamu ebirowoozo ne tugamba akyali muto katumuzeeko emabega mu P6 yeetegereze bulungi P7 like next year next year osanga tufuna first grade nga tumuzaayo yeetegereze kati wanyiiga nga bakuzaayo mu P6 n'okukaaba n'akaabamu ku mazigga kale olwaleero batugambye akankanye okukankana kale empewo emufuuyeko empewo emufuuwa akankanamu akankanye kale just kati mami gwe towatyanga abaana bazze Kampala nkubuulire kale nasooka towatya n'ogaba bano abaana bange babatwala kuba kati gwe mwenyini baana ate oba omukulu gw'omulina kati ate nze nkankana eki gwezaala nange bange nze be nazadde babo beba bafunye ba maama sirina buzibu kizibu kyange kyakubeera babeere bulungi babeere n'empisa nga babawulira bawulira ba maama baabwe ababaweerera nze ndi hulu ngeki Isaac tugenda mukyalira mwezi gujja nga gutandika mu wiiki esooka ndowooza bwe baŋŋambye okutuukayo mane osanga bwe tunaatuukira omukyaliro ojja kuba Kampala enteekateeka weeri mami enteekateeka eri bweti ogenda kujja Kampala yeebale maama yeebale ddala kuba mune mu Kampala chances z'emirimu zibaawo kasita obanga omuntu toweeronda mu mirimu emirimu tugifuna tuyambe naye wemba nga nfunye bwe munteese awo nze omulimu gwonna ogujja ojja gukola kubanga muneyo obiraba abantu wano abantu netuyambagana kubanga munange leero obuyambi Katonda atuyamba ne tubufuna naffe nga ffe ne tusapootingayo kye tusobodde naye olumu naffe obusobozi bukola ki bugaana byonna biba byakusaba Katonda kati nendowooza nti bw'oba osembeddeko ne tuyiye ebyokukola emirimu ne tuginoonya ne tuyambagana awo ffenna ne tuyambagana ku buntuntu obutonotono kuba bo bazadde baabwe soffa bano bo tebagamba nti tukoma kati obasomesa bo beetegefu naye kati wabaawo mami buno obugwagwa kati nange badde bankubiranga kati tugeze kati olaba wano okujja okyalira visitingidde wano tofumba mmere naye ate owaayo sente kati nalina okuwaayo sente nga nze babategekere era ndooza bakugambye nti balidde enkoko nnyama muceere tooke mami temuwadde ku mmere kati awo kati tusasula sente buli mwana bamukyajinga buli omu netubaako sente zetuteekayo ne babategekera kati gomuzadde n'oteetala kufumba ate wetika emmere baliira wamu nga kyonna kifaanagana
just ebyo n'obulala obutonotono babasabayo kati kinaateretayo kinono kinono temwaleeta kino batutambudde mu bibiina ne bagamba jangu olabeko waneeno omwana ono kata akoze bw'ati labako mu bitabo kyebali kwetaaga ze ebisabika basabike ebitabo ebyani bonna nga bwe bali abasatu bali kwagala bakoleki basabike abatica nga bebagamba naye kirabika obyono ndaba batwabiwaayo ndowooza tebatuwabuuyi kati kyabo batebamanyi temugendangako ku swimming anti mwakajja naye nga kale kizaamu amaanyi maama we muli kuteeka ssente mugenda kulabawo kubanga kampala bano saawa sibeeri naye nga saala tanajja kunyumyako naawe saala tanyumya n'abaana bo bana madamu madamu bannange kajambo banange nze n'Essanyu nga ali mu kirooto naye nga banange mwebalire ddala mwebaleko bane omwana wuli afukamira kato bana yanyumye akatishaati ka white naye olaba konna kanyirira wankusa banaye kato tunula eri ate mami hopu yabaleetedde yawe bakola bajja balye ku keeke bannange bajja bajjemu nga balya nedda mujje wano come this side muli wala nze ate nzisaga abaana kumba wala nze janya abaana okumba okumpi you come mujjemu self service self service with your friends nange naliddeyo kakeeka akawooma ne nga akambaleetereko tunabakola tutya kuki ku byokulabako wala eri mu kifaananyi kuba ndaba byokulya bigenze wala olaba Judith takyakaaba jangu mpe kukaaga mami jangu takaaba mama kati tofuuse mukyala mukulu bannange Judith takyakaaba high five kyekyo olina ne busaati mama banaye weesimye ogenda kumpaako mmeka nange mpaako ayagala kumulera agamulera tayagala mulera kati muntu mukulu bannange mweyagala Judy weyemo Judy ondyako ebyokulya kale ku kyayi nange nze gye tusome naawe mpitiri nange nyambalako ka yunifoomu ko yagala bansekerere ano enja asimilinga keki tagita oba omuzanyisa bamuyita funtula enjo tewaterekedde naku mmere ng'olina empisa embi kimanyi nti nange ngenda kusoma bakabadde wali kutya walinga ow'amazzi Judy nze sooka ombuulire nga wakatandika olunaku olusooka osula kawagulu kawansi wazuukuka ssaawa meka baba bazuukusa oba gweyezuukusa n'ozuukukirawo n'okola oti ogenda nnyo oli n'onaaba ogenda naani mugenda bangi mwenna lubi
Ati ekwasembayo oba ekwasooka? Osula mudomu yemu ne babiri. Gwa kirasi moto tumanita. Babiri nawe osula mudomu yemu ne June. Abasookayo mu kirasi ne kirasi. Okatanda era ke kamu. Oli kirasi mani? Ani kirasi? Gwasookayo. Ati olumala okunaaba nga mukola. Ati chai mumunywa sawa kumacha break kumacha akokotokera mule ku break ne tujjayo ngogo byokulya gotogwe naye ng'osobola okwogera nti nakaaba. Babiri wama teyakaaba. Kusomera ono yeta taka. Katoya yali alese. Katoya yali azizze muzigo. Yagenda mu P7 kamunyo. Ali mukasi. Bamuzayo mu pisikisi. Naye mbu Yali yakaaba atabuze nga kusomera ku Sedimasi. n'agamba katu yakaabamu banaye yakaaba. N'agamba kale nze bampa n'empita bulungi nnyo. Ate nasoma nayita. Anti yali we twagenda kati we twajja okola interview. Basooka ne bamakinga section A. Ng'agiyisa bulungi kati ne tugenda ku kantini tufune ekyokulya. Twagenda okudda nga section 2 ng'aliyo kale tagikoze bulungi. Ne bamugamba jjukira ne banne basomyeko asookaddemu P6 asobola okukola first grade bulungi. Akola bulungi era bamanyi nti agenda kufuna first grade. Akoze bulungi era kale bw'olaba mu bitabo bye avaayo. Bane madamu agambye akato ye ali shaabu bakwatagana n'abaawana. Judy ate olaba oli naaka ate gwe obitegeera naye agenda akola apiikinga naye ekikulu ensonyi ze bakyalina bakyabatya. Nono madamu wono era naye tamugambye bubi batulabye mu bitabo bye nga naye agenda akola avaayo. Naye ekizibu ensonyi kati ensonyi bwe zibakwatira okwogera oluzungu lwe lukyabakola ki banagenda oddumanya era madamu erako bano abaana bo banaba bakola ki kubalina era olaba ebitabo byabwe sabuni tayagala mutunda basomesa ogenda olaba wobuuza answers nga bawanikayo omukono gaddamu. ati Judy olumala ku lunch yogera wali erize vaako lunch wetuuka ng'okola oti nga tugenda nga munywerako juice mugenda nekino ekikopo oba nebboto olina boto bagulira ani ne enja ayina ne kate naye alina boto sigenda gibbaku ate gwe enjo naawe jangu onyumizeeko olwegula omwebaka saawa esanga musanze kwegali tulwawo okweba muba mukola ki nga munyumiza mbozi z'abaze tuba tuzanya nga muzanyirawo muddo netu nga tukwatira omuntu nze nga nzira katanda kange nga neebika nga bali babakuba nga muba muzanya biki bali baba bazanya nze nga nebaze nefule yebasikasa owulira nga ngenda mbatunuulira ate olwo nimala nemwebakakomeka wegaba tegaliiko nga twebakakwemu naye wegaba musoma plate iye muvamu musawa meka mutwe simanyi tamanyi ye naye nga mawulire nasoma si kyekyo ngenda nasoma iye ng'obudde buli mu kuzibaawo awo bwo obutegeera nti ate kumaca wazukuka kumaca okolaki nkwata amazzi neŋŋenda nenaaba bemayiza nenyambala uniform ngengato ozikuba lwagulo kumaca lwagulo ate uniform mugyoza dinaki eno pinafomu erwawo kala pinafomu erwawo kala ati yo mugyoza ddi nga olwokutaano ogisomera mu mande paka lwakutaano oyozaako kano kamunda iye nga mwesiimi naye tomuddugaza kati yinedugadde
gyozezza. Anti katoliiriddeko omuceere n'amatooke ne bigenda. Ate ku Sande olw'omukaaga muba mukola ki okuva ku makya? Olw'omukaaga tugenda ne tusoma. Musoma n'olw'omukaaga? Saa 7 ne tuvaamu. Bannange nga mwakikuba. Ate ku Sande tugenda ku kyaki. Muvaayo mu ssaawa mmeka? Musanvu? Simanyi. Bannange omanyi gwetamu ogenda nga ndiga. tamanyi ssaawa z'oviiramu ku kyaki? Tetumanyi ze tuviiramu naye tugenda tetunaba kunywa caayi. Oba tugenda tumaze okunywa simanyi. Nze nja mmanya. Kati ani anaakumanyirawo nga gwe tomanyi? Meetu. Tuyaba akumanyirawo. Obasooka weba kakawagulu ka wansi. Kawansi nali ne bakakagulu nga ne bakabubi asaaga. Mukwano gwange n'atereeza. Kwegamba walaba ng'oli mubire. Ekyo kyonna kiro. Mukwano gwo nakutereeza. Ng'oli ogenda gwe ekitegeeza si kyo. Mukwano gwe ye musazi oba buzibu ki? Mukwano gwo nagamba jagodde wansi. Iye. Ye n'adda waggulu. Yakuwonya awo ne wokwefoloma terigwa nnyo si kyo. Ekikwebasa obubi kyekyaki? Simanyi nange mba sitegeera. Mbunange oba sitegeera oba ofunyemu ka-anga obayi. Omuntu kale naawe oyinza okwebaka naye obeera totegeera. Nze mba ntegeera. Gwe tomanya nti weebase ku Buganda. Nati oba tebabimanyiira. Wamma oyogedde ekituufu. Kati vaayo ne kati naye atunyumize. Mikwano gyo wagisooka mikwano gyo wagifuna oki? Twansooka okujja jajja n'ansitulirako ebyo n'anteerako kataasi awo namufuna. Ne mufuuka ba mikwano. Oba oli ekitumbu omuwaako naye akuwaako. Aye ezo zaggwayo. Yali alya nnyo oba? Baali bamuwa oba meka naye ezo zaggwayo. Zaggwayo ati gwamuwaako. Era lino ettama ndaba nga lirya nnyo. Kati wamma jangu otunyumizeeko. Soba naawe olina mikwano gye. Toka mbuli olwatuuka ng'otandika otya. Ng'otagamba leero ngenda kukaabamu. Nsooka onyumizeko kweyesi. Wamma sooka oyogere bulungi. Ng'otandika otya. Amaziga nga nze njagala nnyumizeeko awo ng'ofuuze ssebo munene ku ssomero otabuseka ate nze nkugambye njagala P7 n'emmere nga toyagala. Omutwe gwe bali Oli emmere? Eyo loosi togikola. Loosi y'emmere togikola. Kati osoma bulungi? Otuula wamma asoma pe? Otuula mu makati. Otuula mu makati obitegeera bibasomesa? Olina mukwano bamuyita nti? Nina waliwo gwe bakiratiifu olwo nongulu bayita gundi muliisa. Kati ozukuka ku makya okola ki? Muzukuka ssaawa mmeka? Kuzukuka 14. Ne munywa caayi? Caayi tumunywa ssaawa emu kitundu. Muzukuka kunaaba? Nzukuka ninsenya akasenya nenaaba netulongoosa n'eddoomu. Tosaba ozukuse. Anti okutuzuukuka bakuba katanda toba na budde busaba. Antimetro. Akola ki? Toba na budde busaba. Wakakona katanda ng'ova ng'ofukabira ng'osaba. Anti kasaba kuba katanda bali bazuukuka kuyiwa amazzi mu ddoomu. Kulongoosa? Balina kukola bati. Buli omu aba amanyi nti leero nze alongoosa. Golongoosa lwakumeka? Twatulongoosa tugendera ku kiraasi. Kiraasi yerongoosa? Ati mwe kiraasi yamwe erongoosa? Anti kati leero P7 yerongooseza ntyaffe obutulongoosa. Si leero Sande musaba namu? Muvaayo ssaawa meka? Tuvaayo 8. Oli byamulemye otegeera? Tugenda ssaawa 4 tuvaayo 8. Muvaayo 8. Kati ku lanchi weetuuka? Lanchi weetuuka
nga ngenda nga nsimba layini y'emmere omweza nga nkima juice wendya nga nsoma ekitabo naye nga oli mwana mulungi. Subject si gy'osinga okwagala? English. Kutulya kawunga na bijanjaalo ne ku Sande. Kati ebyokulya ejjayo okimala okola oba byonna okwagamba leero njagala ki? Oba byonna olya buli batuwa Zanyirako mu ddoomu. nji Omuva mu plate omuzanyirako mu ddoomu? Ovayo nga webaka bweba? nsoma kitabo ndyoka nsaba neneeba. Nice. Tayiwa akabonero. Olina onaaba. Tawera ogikozesa? Agamba ez'abalenzi zo nga bwe bazireeta wezidda. Weziddayo. nayo Eyo ogikozesa? Akagatonka laba kirabika okakuba eddagala. Eno ani agikooleza gwe agyeyoleza? Netukula bulungi. Buli mwana muyonjo. Bagimpadde leero. Neeno bulijjo ate y'essomero gindi? Bulijjo njozadde eweya. Bampa 2. Tana bakufunira yo uniform. Soseka supposed to wear. Smart. Singa tetuzize. Wada ogenda kulo. Ngenda sigarira. Wada ogenda wulira bulungi. Era mbadde ndawulira bulungi kuba taata ne maama bazze. Ngamba singa nabo tebazze ffenna nga teryazze. Ndenda kwebaka. Otwo twadde tugenda kuluma. era bamuyise mu tulo abadde mu ddoomu olowooza abadde awo Ade webaseemuse. Toliko. olaba n'abalala bali mu kukaabanga nga we balingizaako we bakaaba bambi akana kankwasiza ekisa nga kakaaba. Bo baagala bakyala. Ye mwana mulungi. Nabeera n'obuyonjo obuta Kati uniform oyoza. Ati? Mikono gyo wagifuna ota? Mikwano gyo si mikono gyo. abadde yetunuddeko Kasita najja mu kiraasi nga mutula omukwano. Otya. Watandika otya. Olumu namufunira ku ddoomu. Kati nalinza ndi awo ku buliri nga ntudde. Ye nalya naye natula ku buliri bwange natandika okunyumya. Nga kugamba ng'atandika atya. Yajja n'atula n'atandika atya. Bulaza naawe oyingidde. Yatandika atya. ko tebaliiwo baana Soko tuwulire kye yatuuka yatandika kwogera kikyogamba yegwe yatuuka ng'atuula ng'asirika. Nga tutandika Nga munyumyako kyanti. ng'agamba ogenda mu kiraasi ki nemugamba ngenda mu P6. ye yali wapiki Nga naye wa P6 ng'agamba ogenda tuula ffenna ku desike yaffe. Ogenda kola ki? Tugenda tuula ffenna ku desike yaffe. nosekasekamu Nandi bonna ajja kati mu kiraasi nentuula ku desike yaabwe ntandika okunyumya. Kati awo nga nsoma ekitabo. Naawe njo peti Mbappe yamusoma. Mbappe waba wabasirise. Awo emboozi n'etandika. Mba mugenda osimba emmere mugenda mwenna. Yasooka ozuukuka. Batuzuukusa kumu. Naye nayimuka n'agenda nana oba ye olumu tanaaba. Tunaaba. Temulina mbatagala zuukuka. bebaliwanga tebaagala zuukuka Oli gubakubira akatanda nga olumu tazuukuka. Olinako abafuka mu kubuliri. Iye. Ate Ndi? ate gwe Nze sifuka ku buliri. okola ki? Mubange buba bukalu. Olina muze ki gw'olina? Tewali. Olina muze? Tozanya mu ddoomu? Tokola ki? Tolina muze gonna? Sirina. Oli gwe Osooka kulayini emmere. Oluyinjo yabagambiddewo teyebanga nga Nze nsooka kulayini emmere. mufunayo kyayi olweggulo munywa kyayi. Tetulina kyayi. Mulya mmere yo. Tulya mmere 11.
Sawa 10. Oba 12. Muli sawa meka? Ekyakula bamaze ddo gyefunire. Tulya ku ssaawa 7 ne tuddamu ku 11 olumu 12. Neni ne kumachi. No 11 na musaba juice. Munywa ku misana yokka. Iya. Mata munywa shayi. Iya ku ssaawa 1 n'ekitundu. Ate ekyokulya. Ogenda kwesimba ku prefect. Wa prefect bamaze okulonda. Wajja balonda. Mpozi yuko tamu tu. Oyagala kwesimba ku bwaki? Head prefect. Tujja tukubire campaign nga tekyetaagisa. Nze mwenyewe nsobola kwekubira campaign. Unatandika otasooka okutegeeza. Wewe wetaaga Otandika otya. Nfuna mikwano gyange nagyo mperekera nga tukuba campaign. Ogikuba otya? Abaana bagamba oti. Bagamba munonde sijja bayisa bubi. Tuli twetaaga abazadde tujje Onasobola naffe twagala byakutulimba. Sijja bayisa bubi. Kumbe oba obalimba oba ogenda bayisa bubi. Anti babironda tamu tu paka tamu wano. Gwe oba mami wo oli ajja kukubira. Omala okulonda ng'ojjayo embooko gw'atayozze teri kyamisana. leka tujje kato leka tujje nga twambadde t-shirt yo amanyi nga kuliko amannya go tujje ne sweeti n'ebyokulya tuwa abaana kulabo batebagwe babaana baba bayaye tobawa mama lo ya sweeti one batakulona foziko ngoma zebalimba bulimbi njenjabba wa sweeti musoke munnonde basoka kulona n'olyokubawa sebo mugezi mbuba yaye sebo bamala kulona n'olyokubawa sweeti kati ng'olumala omubawo oba naawe oba obalimba mbambali kati mwena muba muli bayayi naye kato sebo abaana baba bayayi nawe oli muyaye mwaba abamu abayayi nze seri muyaye nawe bakulimba banaye tugenda kuwa sweeti otulonde nawe ng'obikiriza ebyo sibikiriza era mubalyako sibalonda osuubira mu kyokulonda nolunda gwe manyi nti nze silonda mpoziko nga nze yeesimbyewo ate nze nanga mba neesimbyewo silonda oba tobeekakasaawo oba anti nange mba njagala okwesimbawo tusobola kuteesimbawo tusobola kuteesimbawo tasobola kuteesimbawo oyo amagye tosobola kubeera nga otambula n'emboko mu moto ndambula namundu ne bannaye wenasooka kusoma ogende ng'oluzungu olutegeera naye kuwulidde ofuwa akazungu awo oganye okwegereramu baba kuwuzeemu luzungu ate oganye okubuuzaako mami ku luzungu obuzize mu luzungu kyokka nno weebazeeko abatulaba ng'oyogeramu ku luzungu ne mami wo mwebazeeko ne mami wo I want to thank you everyone. I want to thank you for your help. Thank you so much. nange akazungu nga kanji edi prefect ati soko tubulire osabemu akalulu mu luzungu Hello people, I want to vote me for Ed Prefect. Please give me a vote. kati tumatiza tukakase wakalulu I promise you, for what I will give you everyone you want, everything you want. like what Sweet. I'm not going to cane you. you're going to do what
Ana ikato. Oba prefect tigo. Naomba se wasikakuwa. Sonda matira. Zesiba kakasiba. Kakasa. Yongero matira. Kakasa. Kakasa bulungi. Olaba Kyagulanyi atukakasa. Katoka omuddiremu omusaba ndawulidde. Ati otandika bwoti, no, I want to be Kyagulanyi. I want to be a prefect. Please vote me. I want to be a good leader like Kyagulanyi. Is Bobi Wine a good leader? Yes. What of Museveni? Is Museveni a good leader? No. Why? Why is Museveni not a good leader? Kayitakolewa. Wamuluma. Akotoka tegede. Takategede. Ekikololo kizze. Museveni omutya. Omutya kumukuba amasasi. Ate ng'oyagala kwesimbawo mukigireko. Ogenda kujja kaliko kati olwongu. Weddeko. Ate Katonda weekwese tagala mama weewe lwakulaba. Ndabe. Judy. Oli awo tompadde na ku mmere. Bali tebatulidde tebagala byabufuzi. Wali bawoleeta mmere. Oli bamuyita foto. Enjo simanya yakakaliza. Mukyalimu. Mukoyo okulya. Bakyayina. Mommy Hope, thank you so much. God bless you. Sabire esala mu luzungu. God, please protect Mommy Hope, Mommy Florence. Protect them. Amen. Amina. Abasabi nga temukoze amina. Sala waliwo ekalumi. My name is Kato Joseph Mokisa. I am in primary 6. Revive Primary School. Our motto is God is our strength. In which class are you? I am in primary. What's the name of your school? My name is The name of your school. My name of your school. Revive. Revive for what? Primary school or secondary? Primary school. What's your name? My name is Kwagala N. There is a microphone here. What's your name? What's your name? My name is Chirabo Peters. Babeera mu ddwo. Naye ffe bimwokere nga tuwulire nga abamu tukaddiye. Yunifomu zammwe bateekako amanya. Ezaabwe tezinaba tebanaba zimaliriza kati babawangako bambale. I am in primary. What is the name of your school? Revive and Kale. Boarding ki? Boarding ki? School? Your school motto? Tamanyi isomero lyamwe mmoto yalyo. Tonagiyiga. Who is your class teacher? my class teacher is Teacher Shamil. Naye baba eddoboozi lye erisembayo nga babeera mu ddomu ng'onyumyeza abasezi oba oyogera. Abeera sound eri eri waggulu bagiwulirira eri The wamu. name of your class teacher? My class teacher is Teacher Shamil. Teacher Samir.
kati ekyo kyekikulema okuwangulako amaloboozi mu malibo. Do you want to be a prefect? No. Why? Some were prefecting our damn nanja. What of the class monitor? The class monitor. You don't want? Do you debate? Joko baba bajja mufuna kukuminga class zigala. Nkola debate. Tumina batandi. Kali. Moses. Nabudde kanya bangamba leero ogenda mu kamera. Kirungi ate olaba. Naye nga byonna nga mugamba ku baana benyamba nangamba lwaki oyamba abaana nga ate naawe weetaaga obuyambi naye nakizuula nti olina abaana 2 mu bameka abayitidde ku ssomero naye ku ssomero current tulinawo abaana 12 engattako bana abasatu naye mukama atuweekisa primary atusenvudde tusigazaayo abaana oti omwaka ogujja tujja kuba wano nga tuserebratinga Kato naye nga biri yabivaako nze sirina nakyenakuddamu wabula noŋŋamba tusobeddwa kataali mazzi Kato yakaaba nange neŋŋamba essomero ne lisoberwa ne bankubira omwana gwe watuleetedde ng'akaaba nnyo oli gwe naye nsuubira obbakaabirire nnyo wakati no teyakaaba yali takaaba nti tayagala ssomero naye yali akaaba kuba yali ayagala kusoma P7 kati ate nga essomero obusobozi nga bamugezesa nga bwaddayo ko tutofuna ate ekirungi we yali mu first grade yaffe ate kati Kato bwe yakaaba singa nno bazze wano ne baboogerako nga bayimiridde wano nze mubimanyi ebyange siraboneebwenga njagala kwogera n'omuntu nga ndi awo yes so koye kansimbula ezziga lijja kuneeyimirira nabaganze mami wange yandeese nga nze nga n'ekyo kivuddeko n'azira emmere nga mugyeriira n'azira ekyeggulo neeyiye gyazize nga mugiwa omuntu agirya era eri tikya naakyo n'aŋŋamba nti omwana we agenda ttoloka kubanga olaba azize n'emmere nange nenkubira Sarah ne mugamba nti bw'owulira Kato nga abasezi bamulya ndowooza musobole okumuzaayo wali Kato si ye yagamba nti agenda ttoloka naye ditikya yatya okusinziira omwana embeera gye yalimu nange nenkubira Sarah ne mugamba bw'owulira Kato atolose baganya omuzza nze bwe waŋŋamba nabulwa ekyokuddamu kati ne ŋŋamba mbawe magezi ki ku maziga ate nga so bagamba mbu mukole kyayagala no tetujja kukolayo ate era essomero era namunnyonnyola ne mugamba nti essomero terigenda kukola nga bw'oyagala kubanga Katonda aba alina reason why nemmulaga abaana nina omwana yajja ali mu P6 bwe yava mu kyalo yali ayikola bulungi so bw'atuuka wano ne bamuzza mu P4 era Katonda mubuuza nti singa bakuzizza mu P2 wandyetuze nangamba sandyetuze nemugamba oba tewandyetuze kati tuula mu P6 so naye nkeera najja bwe nakomawo nenjogera naye nangamba nabivuddeko naye obuzibu bwe namubuuza lwaki tewalidde emmere nangamba nanimba
nti yalidde bwe yamala n'aŋŋamba mbwe olweggulo saalya yalya ku musanvu n'aŋŋamba olweggulo saalya kuba newaffe tubadde tulya kimu kati nga mmanyi neeno balya mulundi gumu eka mwalyanga mulundi gumu ye ng'amanyi alina kulya kiranki yokka nabadde simanyi nti balya mirundi ebiri Bambi affe no tulya ebiri so kati nemugamba nemugamba eno tulya emirundi 3 ate gyonna oyina ogirya olina okulya obeere kanyama ofune amagezi naye ntunudde mu bitabo bye ayagala kakiholdake nga kali wano ntunudde mu bitabo bye ekintu kimu kyokka kyendabyemu nti yeetaaga ku improvinga ku handwriting si mubi era alina promising performance omusomesa agambye tujja kulaba midterm tutegeere bw'ayimiridde then abawala bo beetaaga okubateeka ku coaching abawala bombi tebasobola kukoppa kuva ku lubaawo they are weak okusoma okuva ku lubaawo okuteeka mu kitabo then no kati Angel mainly Angel munafu nnyo tunudde mu bitabo bye tasobola kukoppa kigambo n'akiwandiika mu butuufu nga tikya bwakiwandiisa yandifuddeyo nali tebemuzzaayo mabega era nange mubuulidde nti bagenda muzza mu P3 asangeyo Judith oyagala oba kudda mu P3 oba sekyo tumuteeke mu P2 oya kudda mu P2 P3 wanje Angel nziramu nze banziramu. Do you want to go back to P3, P2? Wanji? Chichi chotayagala. Until you explain, when they ask you, you speak, right? Okay, but what do you want? You get a new baby. Wanji? Tetuulira. Wanji? I want to stay from P. Nyakadde ayogere mwenna muwulire. You want to stay in P4. Ate abaana ba P4 balina okwogera ennyo. Ate abaana ba P4 bafaayo. So if you want to stay in P4, gikolerere. Si kyo? Ate Judith just yatawaana okukoppa okuva ku lubaawo ne handwriting. She's a good girl. High five. Kyangambye kasita handwriting ye neetereera nayiga n'okukoppa okuva ku lubaawo she will be good. Naye nga mwebale ababa sponsorinze nze mu bulamu bwange ekigambo kulaba nti omwana afuna future ekyo ekintu kyensinga okwagala. Nyinza okuba siina bintu bingi byenjagala naye mu bulamu bwange njagala nnyo okulaba omwana nga akimekinze mu bulamu. Ekyo kinsindiikiriza okuyamba bangi mu busobozi obutono naye ekisa kya Katonda nga bwe kiba kinsobozesezza fuba okulaba nga buli ajja mu maaso gange. Ensonga lwaki bwe baŋŋamba ku baana abo nateekamu amaanyi gange gonna okulaba nga mbanoonyeza ekifo. Lwaki? Kubanga mpulira nga singa baba successful maybe you never know when you may need them. Olwaleero basobola okuba abato. Nina omuntu omu eyampa example. Omusomesa yali anjigiriza okuwandiika nga ndi muto saizi ya Judith naye yankuba nnyo. Naye olunaku lumu natuuka nga nze mutayipingira ebibuuzo by'essomero lye. N'abuuza nti ono omwana eyali omuto olwaleero yatukolera bino. N'agamba nti kitegeeza omwana tabeera muto forever. So ne bano one day one time we may need them. Kati ate nga balina akaseera we batwetaagira ne tukakola ki. Kuba buli lw'otayamba mwana kubaako kyafuuka. Ate yabonyaabonya owuwo ng'owuwo gw'oteekedde obulamu obulungi. Kati ono atafunye bulamu ate yabonyaabonya oli
kuba yajja omubba. So yensonga lwaki mpulira nga buli muntu yenna alina obusobozi. Ndowooza kino kankyogere nga ntunudde mu kamera, simanyi tunula mu kamera. Buli muntu yenna alina obusobozi obuyamba. Baako omuntu gw'oyamba. Baako omuntu gw'oyamba okyusa obulamu bwe. Kubanga tomanya. Baŋŋamba nti gwe naawe weetaaga buyambi ate oyamba abalala. Naye ndabye Katonda agabirira, ndabye Katonda bw'atugabiridde, ndabye ekisa kya Katonda nga kitubeezaawo. So Mukama abampeera omukisa. Amiina. Katonda y'abamuddizaawo, nze sirina kyonna. Nsaba bamami bannaaka ne babirye nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubajja mu kinnya, okubateeka mu kyerufu. Era nsaba bonna abawuliriza n'abayambye ne ba anti omuyiseemu. Mami Hope nkusaba Mukama y'aba akuddizaawo kuba nze sirina kye nsobola kukuddizaawo. Nsaba ne mami wange ono Katonda yeebale kubakulembera era nsaba abongereko we mujje muzeewo. Wakati bannange mbadde nkaaba amaziga nga nkirowooza abaana bange banaasoma batya, kuba nagezaako batwala ku ssomero ne babagoba mu nnaku 2 nga tewaliiwo wadde ntandikwa. Nali ndi awo Katonda nannyamba bwe n'oyitamu era n'ogamba maama abaana mbajjeeyo. Balina maama waabwe bafunye bamaama bagenda okakuweerera paka kati nange era Katonda nampa amaanyi timukiramu omwana atali omu atali babiri bameka ngamba kankubeekuba ka transport sobola ogenda okubababuzaako n'okubeebaza. Banaye mwebale. Anti Hope Mukama akuwa omukisa. Amiina. Katongere kusaba Katonda abongereko. Omanyi balinga abenkana. Tebenkana naye bano bakuze nnyo ne benkana. Anti tukusaba weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama abongereko we mutandikidde ne we mujje. Abalongo bo baabumba kulekedde tetusiibula endowooza. Tetuba basiibula, we are going home. Ngende mukole ebyammwe. Bano tebakyakozesa babiri n'akatu. Bakozesa kwagala. Ono kwagala Angel. Kirabo Judith. Kirabo Judith kwagala Sakato. Ono si Yusuf. Joseph. Mwebale nnyo, mwebalire ddala kuzaala. Sooka okwate wano bannange muze simanyi tugenda kubawana. Balanyiza firimu za Watermelon zakola zitya baziraba ku TV. Ndafa Watermelon zikola ki? Yayogerako n'awangulako omumwe. Yali tayogera. Ajja kwogerera ddala lona ddala ajja kuba ayogera luzungu lwokka. Ayinza n'omusuna bwoti ng'ali. Feno tubigaana. Feno tubivumirira. Feno twogera tetwogera nga tuli tuti oyogera omuntu omutunuulidde maaso. Ateeseeko busumairo nange ne ngamba. Sani aligyewa. Nenga ffe bannaye. Nekato yatuyigiriza walking race. Yetya. Babaji tulagemu. Tulageeko ku walking race bannange. Mami wamwe ono tamuwadde ku keeku. Kale nga bampeera ki? Bikula mami omuweeko ku keeku aliyo. Ogiraba walking race? Ye walking race. Baji walkinga balagawa. Ekyasinga okummenya. Ajade bwe muba mu walking. Kakati otegeera otya nti nze sikola luta lunene. Oyina kubeera bw'otya amagulu. Batya? Kati lwaki?
walking race like mwino wangula empaka kati running race kati yo ya walking wakutambula ne mugitegeke omwana afa wangule mugiteeke ku sports ndoza tujja gamba sports yandibedde okuba tulina already owaffe kafulu tujja gamba t-shirt waliyo ne walking race bagigatteko lwe tujja nga waliyo sports gotolina kyewayigirizayo bano wadde n'ekimu ate Judith kati bwe babanyumiza firimu ya watermelon mwe mwabanyumiza ki tewali nga temulina kyabanyumiza ne munyumira emboozi z'abannammwe nga mmwe temulinawo kyemubanyumiza lwe tunadda mujja kuba munnange mukola kimulina kikyo ng'olyako kati keeke baalidde dda bano ng'olidde kati nini yenene esigaddewo yange baalidde dde yaabwe bano boolaba bonna bannange we have to leave musiibule mami essomero linyuma oba tumuveeyo ku ssomero tuddeeko that's good musiibule mami bagenda ani ayagala okuddayo ne mami Judith ayeka yakuddayo ne mami kale bye baby musome bulungi metu yaŋŋamba you have to put on socks nze nyina kamera yange baayo ng'eraba waliwo kamera gyendekawo nga ye balaba bye baby vidi ziweddeyo okay kati tulinda kiholidde baŋŋambye balidde ekimere katanyumiriza ekimere ngenda kikuweereza bifaananye banyumiriza enkoko nyama kasita kati ate balabye ku mami tebalina kye beekwasa bali bamanyi ke baleseeyo mumami mbu tebaliddamu mulaba kyekyali kikaabi ono nga manyi tajja kuddamu mulaba ono nga yabuuza bakubuuziza byonna ebifeeyo balina obukoko ani abubuuza kati obuuza obukoko bukyaliwo oze weebuli nunda ne bakubuuza n'emikwano gyabwe abalala be baleka eyo bali eyo naye babagambye mbakubeko ku ttama ale mugende musome time eweddeko tukyadde nnyo bye bye omanyi we badda ate basiriwala ne batasobola okitegedde basooke babeereko nga bali focused ku bitabo bane kato yanyumye